ekisooka mu byonna abeegayiriza abasooka ku kanisa be balina okulwanagana n'emyoyo egyo kasita gibalema okulwanagana nabo omusumba oluyingira ku kituufu ebigambo ebisooka biba bibina babiwulira naye ebiddako tebabaawulira bwembakanya kuddamu aleluya mugamba aleluya ng'addamu yeebaka aleluya ng'addamu yeebaka kati tasobola kulisiivinga kigambo kya mwoyo kubanga katonda nkaseera ako aba tali mu ye naye bw'oba olabye omuntu bambi ali mu mbeera bwetyo tovuma tojerega musemberere gezaako kugabanako naye sheyalingako naye mubuuze embeera mwayita kubanga gy'okoma okumubuuza embeera mwayita ogenda kuzuula ebintu bingi ate by'obadde tomanyi ebibadde biri munda mu ye neso si kumusekerera ate mubasabire mubeere nabo mubasabire mubeere nga mubawaka counseling kubanga omuntu gwolaba nga mutuufu babudde ekigambo okuva lwe batandise nga omuntu yeebase amazima gali nti oyinza okuba nga oli mulokole nga kituufu oli mulokole naye nga waliwo ebitannaba kutereera tubalina bangi nga kituufu yayatula amaze emyaka 3 naye nga akyayagala omusumba amuteekeko omukono amusabireko ng'era mutuufu musumba lwamaliza saavisi nga tamusabiddeeko bambi kimukosa ng'awulira ddala okukkiriza kwe kwonna musumba sabiraako ku mikono ng'era musumba kasaamukwatako ekyo kimumala. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bwe mbanga ntambula ekiro wabaawo empologoma enkulembedde Gwaba ajiraba. Nze manje nga wabaawo empologoma ekulembera nga ngenda. Emabega wabairayo engo. Kati mba n'obukuumi bwa njawulo nnyo. Sisobola na kusinkagana kintu n'enkitya. Kubanga nze lumu nasanganga n'abasezi.
nasanga n'abasezi ne mbayitako naye nga tebasobola kunneŋŋanga kaseera ako nga tasobola dde okusembera nga ne bw'oba oyitawo bw'ati yeekwate mu kifo kimu ng'alinga gwe bafreezinze bw'ati ng'ayimiridde mu kifo kimu tasobola kuvaawo n'omuyita kubanga oba tominaako bulabe bwonna bana bayitangako neŋŋenanza nenkola ebyange saa 8-9 ezo ez'ekiro nabasinkagana abasezi bangi nabasisinkagananga naye nembayita naye nga okutya sikulina munda munze kubanga bwe namusinkagananga ng'amaanyi foosi gye nabanga nayo ngemukwatira mu kifo kimu tasobola kuvaawo kati ate n'abasezi abo era balina amaanyi ago abantu be bamu abeebaka nakano kankayiseewo katono abantu be bamu abeebaka n'abanga alina omuntu gw'awulira ku luggi lwe wabweru naye nga bamukwatidde omutwe wansi tasobola kuvaawo naye ng'awulira alaajana ng'eddoboozi terisituka ekyo kintu nali nsobola okukikola nga oli waabazze osobola omuwulira nti ku luggi kuliko akola ki waliwo aliwo ngera nawe woba olina omuntu yenna gwe nembuli ng'ogezaako omuzuukusa aggulewo naye nga tosobola nga ne bw'osula omutwe gwo tosobola naye ng'owulira teweebase nga wooliawo oli mu kifo kimu bw'oti olinga mbuzi oliawo kati sitaani akakodyo ako akakozesa nnyo naddala mu bantu abanafu b'omwoyo kati ogwo omwoyo gukwata n'obeera nga mu mbeera wooli kituufu owulira balina bye bakola bali mu kuteerawo kintu kyonna naye ng'owulira n'omusezi yennyini omulira nti musezi era osobola okumanya nti ono muki musezi naye nga tolina n'amaanyi gasobola kusituka ogende ku luggi n'enduulu nga bw'okuba enduulu teyatuka nga gwolaba ogikuba nga gwolaba ekuba enduulu era abantu bangi abatulaba abajja okubuulira abajja kuba mu komenti nga bakubuulira ekintu ekyo bantu bangi abakuba enduulu mu birooto naye nga tewulikika kubanga ensi yaabwe ey'omwoyo siteeni aba yagitwala buziba nga kristo tali mu bulamu bwabwe kati abo abasezi nabayitangako abasobola okuleeta ate nange nakikolanga bwemanga nalinanga ataaka wenkola nga nsobola okwebasa nenkola byenkola nga wooli naye nga tosobola kumanya nti nze nkikoze ng'owulira muntu mulala nnyo yensonga lwaki ebiseera ebisinga nti omuntu agenda n'agamba naye mpulidde ng'enviiri zinva ku mutwe n'agamba nti era kati sometimes era bw'osaba n'abantu agamba mpulidde enviiri nga zinva ku mutwe kitegeeza nga kiri kigenda ekyo ekyokwebaka si kyolio kaka audio ke nakuweerezaako omukyala buli wafukamira okusaba nga otulo tujja ako kuba kweyayamula kakati omuntu ali mu kweyayamula tekeki okwo kweyayamula n'oba nga ogaziya olubaalo bw'oti neweeyamula kitegedde kuyamula keki okweyayamula nobe okwayuuya nobeera nga weeyayuuya buli wogenda mu kusaba ng'obeera mu kweyayuuya nga n'essala tezijja kati nakino kankibabuulire sitaani aba takuvangamu oba oli yeekaalo ya sitaani namu buli lwoba ng'ogenda mu kusaba nga weeyayamula owulira otulo tukukwata lubaala aba takuddukangamu gira emyoyo gy'ekizikiza giba girina ekkubo mejjana gidamu ne gituula mu ggwe buli lwotandika okwogera katonda gireeta otulo weeyayamula n'owulira nga n'amaziga gakuva mu maaso weeyayamula n'okaaba n'okaaba kubanga nze ne basinkagananga kati nze bwe nagendanga mu nsozi tugeze nyina abantu b'entozi babiri nyina bembuulira kati nabanga mbuulira omu mulala nawulira ekimukwatako ne naasembera nagamba naye jjajja nga bampita jjajja noli naasembera nozi naasembera kati bwe tandika obbabulira nga tandika okweyayamulanga beeyayamula wena okulaba nga batandika n'okukaaba amaziga naye nga takaaba naye kuli okweyayamula giri emisambwa egyandimu negyo nga gimulaganya kyekyo kyakola ki kyayogera kati abantu abasaba bwe batyo bambi olina okusooka okuyita kristo n'asooka n'abeera mu bulamu obwo kubanga buli otayita kristo okubeera mu bulamu obwo egyo emyoyo giba gigenda kukolako akayumba tolina woosobola kusaba buli woosaba omulimu tojja gufuna era ne bw'onaagufuna ogenda kuba toyagalwa guli omwoyo guteekako omwoyo w'obukyayi kati oyo omuwala ate kuba nga ayigganyizibwa kuba giri emyoyo giba gyakwatagana na bali kati bali be babeera bakutulugunya naye si be babeera bakutulugunya gino emyoyo gyennyini gye giba gikola ki gikutulugunya nga giyitamu abo kyova olaba bayibuli etugamba okusonyiwa nti sami bw'ajja nankola ekikyamu nanvuma nanjogerako ebintu ebitasaana sinenya sami nyina kumusabira kubanga aba ayingiddemu omwoyo omubi ogumukozesa ekyo
Sami ye mukwano gwange naye ekyo kyayogera si kiki tekimuwereddwa mubiri tekimuwereddwa mwoyo wa muggulu wabula kivudde mubiri na musaayi Sitaani atandise okukola ki okumukozesa kati yensonga eyo gyolaba nti omuntu atandika okweyayamula neyeyamula kati egyo emyoyo egimubeerako gyetoloola bamwetolodde gitandika omukolako ataaka be balokole b'osanga ng'asaba naye nga bamwogerera ku kyalo ng'asaba naye ng'ekiboozi tekigwa ku ye nga bwali omulogo nga bwali omusezi nga bwakola ki byasaba bye bitaliiyo naye nga byasaba bituufu nebyakola biki naye Sitaani akola ataaka okuyita mu bantu abakwetoolodde era Sami omuntu bw'obanga obadde n'omuntu gw'okalagana naye n'akeera mu makya n'akunaabira mu maaso n'akukyawa toseka tukaaba naye tulajana manya nti akaseera ke Mukama ke yateeka mu bulamu bwo keeko kaweddeko ekyo kyonze nkimanyi kaweddeko era nseka busesi kubanga nze akaseera Sitaani yalina akaseera ke yankozesezangamu era nga ndi mugobereziwe naye kati akaseera katuuka Sitaani kakola ki kagwawo kati essaawa zino nzijjayo ebyo byonna ebyakwekebwa ensi ebimanyi kati omulokole n'oba ng'osaba n'owulira ng'embeera y'okweyayamula owulira weeyayamula manya nti waliwo afugiramu ggwe atali mwoyo wa bwakabaka bwa Katonda otulo nga tujja mu bujulizi buno ngendagenda nga nkoona ku bintu ebimu ebituuka ku bantu naye nga tebibatuukako nti be bakyagadde naye nga giri emyoyo yayatula obulokozi n'alokoka naye nga abaayatula abasinga nga bye baayatulira baali balina enkolagana n'emyoyo egyo kati okwatula obulokozi ng'oli mu kkuba ekyamu tekimala kati emize girijjo gisigala gikulimu kubanga oba oyatulidde mu mbuga tosobola genda mu ssabo n'ogamba nti nzikiriza Yesu Kristo ng'ate oli mu ssabo tekisoboka olina kusooka kuva mu ssabo oyatula Yesu Kristo kati tosobola kubanga emikono misibe emabega ate ne bakuwa emmere n'olya tosobola kati bino bye tugabana bijja kuyamba okwesumula n'okusumulula abalala kubanga buli lw'osaba n'omuntu n'olaba nga mubeera mu kusaba yabeera mu kweyayamula manya nti alina ataaka mu mwoyo tasobola kusaba nga bwe kigwanira tasobola na kulwana mu mwoyo be bantu b'osanga nga mu mwoyo bamusiba enjegere nga yaga buli lwendo ndaba bansibye ndaba ngwa mu binnya ebiwanvu ndaba ebinnya birimu enzikiza ndaba ente zingoba kubanga nange ezo ente zangobako nembuuza naye ssebo ente enzirugavu yangoba nengoba nga sinaba kutuuka eno lyangoba ente enzirugavu bwe natuuka wentuuka neŋŋamba ente nentaayiza neŋŋamba naye ssebo onaatudduka paka ddi onaatudduka paka ddi nenjigamba naye owaayi nze siri wuuwo siri mukwano gwo negiŋŋamba nti kati lwaki tokola ebyaffe naye nga nte yeekola ki yeekugamba naye nga buli wenziruka ngisanga ng'odduka nolaba ng'ogiresse naye n'ogisanga mu maaso nokyuka nodda emabega n'ogisanga luddawa maaso kati ebyo Sitaani aba yakutaayiza nga yakuzimbako olukomera tosobola kusaba ssala neyitamu mu kaseera ako ekintu ky'oba olina okukola kwe kunoonya Kristo kwe kunoonya abantu abali connected n'omwoyo wa Kristo basooke bakuteekeko deliverance basooke bakusumulule kyengezaako okutegeeza nti omuntu omusiba emikono oba omuntu ali mu kkomera ng'omusiba emikono emabega bw'omuwa emmere tasobola kulya kubanga emikono misibe talina ngeri gyagiryamu ne bw'owulira ekigambo eky'omwoyo ntujja wano ku Unique Media ntwogera kigambo eky'omwoyo tajja kiwulira tajja kubitegera kuba musibe gitaaga okukansolingibwa omunnyonnyole omubuulirire omuggyeko obusibe obwo katutandika omubuulira enjiri ng'eyingira munda mu ye ne teri muntu yeeyamula asobola kuba na kigambo kya Katonda mu mutima gwe naye nekyo kizibu nno kinene kubeera ne mu kyaki omwo nga for example mbawuliddeko nti obeera mu kyaki kasaba batandika okwogera ku kigambo nga otulo nga tujja kambabuulire otulo tetumala gajja otulo tulumba muntu ng'ali connected era abantu bemusanga bebase mu kyaki bambi mubasabire ate era mubakoonangako ne bazuukuka kubanga bw'okoonako omuntu abadde yeebase mu kyaki osisimula guli omwoyo ne gudduka buli omukoonako n'omukoonako gw'okiraba nti kituufu alina kyakoze kitali kirungi tosigana mukoonako bw'oyo kubanga guli omweso omukoonako gudduka ng'obadde osaba gufubutuka kuba yeekanga mu kwekanga gudduka gufuluma kati mulina okuba nga musabira abantu abo nga temubaweeza nti oba
mu kaseera kano ate n'abantu abo mulaba nga bali mu mbeera bwetyo gezaako kumusemberera gezaako kwogerako naye si kumuboggolera nti mu buntu beera mu kyaki abeera mu kwebaka nedda abasinga balangira nosanga n'omusumba ku kituuti nga naye ekituufu abuulira ekigambo naye ng'abantu beebase naye bemanyi bwe bayimiriza nibamugamba yimirira stand up naffe babitukolanga kakati okuyimiriza omuntu tekimala ekisooka mu byonna abeegayiriza abasooka ku kanisa be balina okulwanagana n'emyoyo egyo kasita gibalema okulwanagana nabo omusumba oluyingira ku kituuti ebigambo ebisooka biba bibina babiwulira naye ebiddako tebabaawulira mumbakanya kuddamu aleluya mugamba aleluya mugamba aleluya ng'addamu yeebaka aleluya ng'addamu yeebaka kati tasobola kulisiivinga kigambo kya mwoyo kubanga katonda nkaseera ako aba tali mu ye naye bw'oba olabye omuntu bambi ali mu mbeera bwetyo tovuma tojerega musemberere gezaako kugabanako naye sheyalingako naye mubuuze embeera mwayita kubanga gy'okoma okumubuuza embeera mwayita ogenda kuzuula ebintu bingi ate by'obadde tomanyi ebibadde biri munda mu ye neso si kumusekerera ate mubasabire mubeere nabo mubasabire mubeere nga mubawaka kansolingi kubanga omuntu gwolaba nga mutuufu babudde ekigambo okuva lwe batandise nga omuntu yeebase amazima gali nti oyinza okuba nga oli mulokole nga kituufu oli mulokole naye nga waliwo ebitannaba kutereera tubalina bangi nga kituufu yayatula amaze emyaka 3 naye nga akyayagala omusumba amuteekeko omukono amusabireko ng'era mutuufu musumba lwamaliza saavisi nga tamusabiddeeko bambi kimukosa ng'awulira ddala okukkiriza kwe musumba nsabirako musumba sabirako ku mikono ng'era musumba kasaamukwatako ekyo kimumala ne bamwogerako bwogezi ku linnya ekyo kikola ki ye ng'alaba kiwedde naye okuyimiriza abaana ba Katonda ababeera mu kyaki ne mbagamba bayimire bagwemu otulo si kituufu mu bakansolingi tabayimiriza babayimiriza bamugamba yimirira nga bawulaba mutuufu kisuusi balekerawo bayimiriza ate babajja ku ntebe zino ezombasine babongerayo emabega atuule emabega gy'abayimirira kubanga ono kamera emutunuddemu tebagala batunuzaamu kamera nga beebase yensonga lwaki bakola ekintu ekyo kamera welaba omuntu eyeebase akuba kasalamu tebakaagala baagala ng'omuntu abadde active nga ali awuliriza ekigambo okitegedde kakati eyo ndowooza kankomaawo ddeyo ku bujulizi tuddeyo kakati bwe mala ogabula ogwo musambwa gwansuubiza okumpa omukazi ate gwe wayina ewaka ati nze ndi Ssaalongo mu kaseera ako Ssaalongo era kino ab'obuwangwa n'ennono bakimanyi Ssaalongo abawa abakyala bonna ensonga lwaki omuntu omu bamuyita Ssaabalongo tugende mu maaso basaaba ki tukireka awo tugere mu maaso kakati asiima buki busiimi Ssaalongo yenna mu misambwa kino kankyogereko ate nkittaanye bulungi obufumbo bungi bufudde nekyenjogerako nakirimu nkimanyi emisambwa gino gigaba abakazi ne bwoba oyina abakazi ne bwoba oyina bana gukwongerako owokutaano ne bwoba oyina omu gukwongerako ate ebiseera ebisinga obufumbo obufiiridde mu kalica oba mu buwangwa n'ennono abantu bennyini balaba ensobi ezibeerawo omusambwa gugenda ne gugamba mukyalawo ne gumugamba tumwagala mu lusozi lw'egindi nga gugamba gwe n'okwata mukyalawo n'omusindika n'omugamba n'amuwa n'ebyetaagisa n'omusindika omukazi gw'osindise mu lusozi abadde alina bizinesi gy'akola ng'ayingiza akasente ne musobola okuba nga mubeerawo awaka kati omukazi agenze mu nsozi bw'agenda mu nsozi gutandika ate gwo gwennyini egwakugambye nti muweereza alina tulina byetwagala akole waliwo emikolo gye bakolera eyo mu nsiko n'abasaalo nga bakulembera embiri ezo bino ebintu byakyamanya abasinga tebabimanyi ng'omukyala agenza akimanyi tijja emikolo gigenda okukolebwa bagimuweerera obubaka bukkira eyo kyobola bagamba kabaka bubaka era gwewulira nti ayogera bubaka omanyi oyo ayasamiddeko obubaka
obubaka babaka bubake. Kati obubaka ezibayite endootolooto oba endooto oba ebirooto. Kati obubaka bwe bukka bwe njogera obubaka mba ntegeeza ku birooto. Abasamize batu bakimanyi nti kabaka yampadde obubaka. Kabaka buki? Bubaka. Ekitegedde? Tugende mu maaso. Kakati basindika abakyala mu nsozi eyo. Bwatuuka mu lusozi eyo emisambo gimuwaata emirimu egy'okukola. Kati yazze ng'alina bizinensi. Amaze ennaku 3 takola ki? Tali ku bizinensi. Ate yeeyongedde. Atandise okubeerawo ewiiki. Atandise okubira omwami amuheereza akasente. Kubanga omwami aba akimanyi. Kati ate waliwo ne benjogerako ng'omwami takimanyi. Omukyala n'amulimba nti agenda mu kyalo. Kumba agenze ku lusozi nga Lubaale yamuwadde obubaka kubanga kizibu nnyo okusinkagana n'omusamize n'omusamize. Kizibu. Kinsonga lwaki Lubaale ate yaddira n'abawa abakyala abamanyi ensonga, abamanyi ebyabwe. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati kino kyenjogerako obufumbo bw'abantu bufudde nga bufiiridde mu kalicha kubanga omukazi yalina amakage n'abaana, abaana tebakyasoma. Jjukira baagattanga akasente omwami n'omukyala kwe bajja nga sasula ka school fees. Kati omukyala takyakola, ali mu lusozi yeebaka alinda birooto. Jjajja yayogedde, jjajja yakoze ki? Jjajja tavaayo. N'emyezi n'emyaka nga bali Lubaale ekitone nnyo mukola, ekitone nnyo ng'obadde otambudde gibeera myaka 5-4. Ng'omukyala ali mu lusozi okwetolola mu bintu bino ekitone nnyo okufuna kato amaanyi amatonotono kubanga amala kutagaza akuzze eno. Lubaale ensonga lwaki akuzze eno akuzze eri aba anoonya interest mu ggwe. Anaasobola okuleka bizinensi ye n'abeera wano, anaasobola okukola kino, oyo nja mmukozesa kyaba anoonya. Kati obufumbo bw'abakyala agenda okubeera mu nsozi gye yagenda nga obudde afunye basaalo nga baki abalala nga n'olubuto alukola ki alufunye kyokka nga ate jjukira omwami yamukola ki eyamusindika oba nga yava nga alimbye mbwageze luddawa kati ze embuto z'owulira ne bazijjamu ati kakati ate ekirala abasamize abo tebasobola kwebaka ku buliri mwezi mulamba. Waliwo ennaku jjajja lwamugoba ku buliri olwo jjajja nga amugambye atya? Amugamba nina byenjagala okukolako, nina byenjagala okukola, sooka ove ku buliri. Kati omusajja n'amala ebbanga oba omukyala, bino biri sayidi bbiri, si sayidi ya musajja yekka, njogera ku muntu ayitibwa omusamize. Atuuka ekiseera n'abanga tasula ku buliri bw'omu ne mukyala we. Era omusamize omutuufu abasinga batambulira mu kalicha, mukyala we bw'agenda mu periods teyeebaka naye, tasula ku buliri bwe bumu naye.
kati alina okwebaka wansi okumala ebbanga oba lya wiiki 3 zibamuwadde ng'ekitanda weekiri era ensonga lwaki babaguza emikeeka weebake ku mukeeka yeebake kakeeka awo kubanga bwe weebaka ku mukeeka omukeeka gukiikirira okudda eka kalombolombo kati gyekiri kye nagamba nti omuti gwe twayogerako ku luli gwe banyeenya gwe guvaamu ate omukeeka ono gwe bamugamba okukola ki okwebakagwe bajjako ensansa kati omukeeka ogwo gukiikirira okudda eka andi muno okimanya ebintu emu meaning nzitegeredde ku puroguramu wano omukeeka okudda eka kati abeeka abedda bakoleranga ku mikeeka egyo kati ate eriyo abanyarwanda bo bakozesa bulago waliwo obulago waliwo ebiwempe ebyenjawulo ne kati mu kalica gyenjogerako esinga byonna bina bitambulira wamu naye bakozesanga emikeeka era lubaale we yakulemereranga kubanzi bwe nalaba abamu nga mituufu bibaleme tajja bisobola nga muwangira omukeeka kati kyensonga lwaki nawanganga emikeeka kuddaka nenzirira biri byonna nembikola ki mabiteeko kati bo balamizanga nti bwe munalaba nga omuzzukulu afukamidde mukkanga ku mukeeka oba babitegeera bajja bitegeera ebintu ebyo biraba bangi babi bakozesa okyala mu kyalo mulimu abalogo nokyala ne basooka ne bakuwa omukeeka bagamba tuula okwo era newetwakuliranga sebo amaka agataliimu mukka at least omukeeka akakeeka era banguwa nnyo ng'omugenyi azze si gyonna soko jjo obaterewo ku mukeeka omugenyi omuterewo ku mukeeka si gyonna mulimu abagigula nga tebalina nsonga ezo mulimu abagigula nga just aguze mukeeka gubeereko kewa so that is okay ne mulimu abagiyina nga gya nsonga ng'era agitega n'abagenyi so omukeeka it is okay kakati omukeeka tegulina buzibu naye ng'ogutaddemu ebirala kasita oguteekamu ebirala ogufuukira omukyamu gutaddeko obulombo ng'era buli mugenyi ajja gwe oyagala okumwalirawo kati guba gutwala ki ng'ogonjaliddewo baba bagabana ku kyoleese bagabana ku kyoleese ne bakisigaza bwe guba mukisa nga bwe balowooza gusigala tegumala gagenda bano bamaze okukwatamu ozikiza omukyala ale munasonyiwa oseka naye yaŋŋamba aseka yali aloota namukugamba yali aloota ensawo bwe yali aloota nga adduka n'ensawo eya bbulaaka oyagenda kumusabasamize bamuyambe ale kati yaŋŋamba yali aloota nga adduka n'ensawo enjeru nga kati sami ndi wano ndoota kalate ndoota nziruka n'eya bbulaaka kakati kiri nga bakimukyusirizaamu ate nga bamuwaddemu tsunami gyatagenda kumalako nayo sabitegeera amagulu gannuma tegayinza butamuluma kankubulira ebintu bino biraba naye olwansonyiwa okusekawo oba ondaba naye ngeri gye wabyogeramu naye ojjukira waseka naye bikusesa amazima gali nti egy'emikeeka zezimu kubanga katigole y'okuwanga ensawo ndowooza oba sinagituukako kati omusambu ogwo nga gumpa guli gwenkunyonyodde gwe nava mu kyalo gwe nayambaza nga gumpa ensuwa bangamba ngende ngula ensuwa era ensuwa eyo nga ngikwata ngiteekamu amazzi nga mpya teriiko kintu kyonna nga njetikka ku mutwe gwange nga ngitwala nga ngiteekamu amazzi ku luzzi nga ngitwala nga ngiteekayo nga mala ogiteekayo nga nkomawo kati nga kino bakyegendereze eriyo abantu abalina ensuwa mu maka gaabwe nga za nnono nkiddemu oba kiddemu eriyo abantu abalina ensuwa mu maka gaabwe nga za nnono ensuwa zino zitteekamu amazzi nga za misambwa kubanga nze nali nziwanga nga mpangiramu omusambwa gwa musoke era ng'ensuwa ensuwa giteekamu amazzi nenzigalawo ennyumba nenkera ku makya nga temuli mazzi nga tegayise wansi naye nga tegaliimu kati oyo musoke bw'asimba kyaga nti musoke yasimbye mu nsawo ti musoke bw'asimba bw'ati ogwo omusambwa gutambulira mu kika kya rainbow baguyita musoke gwe bayita omusookebwa
nga bw'olaba naye abantu b'obuwangwa bano bakwata script nene nga bw'olaba nti ku mulembe gwa Nuuwa Mukama yatuma musoke n'ajja n'anywa amazzi ku nsi era n'agamba nteekawo akabonero mu masekkati gange nammwe buli lwe munaalaba musoke wange ku kire y'endagaano gye nkoze n'ani kati ne mu kalica waliyo musoke kati musoke oyo bw'asimba mu nsuwa omwo ne be bantu boolaba ng'ennyonta temuggwako ng'anywa amazzi nga ne bw'abeera wa ne bw'anywa ekidomola takkuta tukanyaga mwana anywa amazzi oyo nti omwana anywa alinga ensoke tokiwulirangako kakati ebyo byonna bino bintu mbikoonako obubonero obwo bwe buba nga buli munda mu ggwe weetereeze sizze kusomesa waliwo gwe nawulidde ng'agamba naye kati basomesa ku biki bino tosobola bitegeera kubanga abanoonya okumanya bo we bali nga ye anoonya ogwo omuze agukola ki aguveemu so omusambwa guli gumpa ensuwa eyo ensuwa eyo tandika ogiteekamu amazzi wansi waayo teekayo siringi ebi byenayogerako luli ekyennyanja okitegedde wansi waayo nteekayo ebibiri abatambudde naffe kuva eri kati kitole bazigatta kati ekyebibiri ekyo nkiteeka wansi eyo wansi oba wansi wansi waayo wansi w'ensuwa kakati tugeze seminti yono etuula ku kyebibiri nebangamba n'eddagala lyenasibangamu okugyetoolooza kati ng'ate amazzi agava okwo tegaba ga taapu gaba ga luzzi gy'olina okugajja kati nze jjukira nalina amazzi ag'enzizi zisinga nga mikisinga n'oyiwa omwo nimikisinga ag'oluziro nemikisinga ag'ekitagata nemikisinga agabigo bya gundi eno bigo bya mujenyi nayo nemikisinga agawano nenteekako mu nsuwa kati nga nze nyina ebidomola by'amazzi waka ewaange kati ng'ofunamu ki amazzi nagatundanga nga nfuna ssente nedda ngamba okukola ebyo ebyensuwa anti ensuwa guli guba musambu oba ogukkaliza nga gutudde kati be bali abantu begambye nti abeera anywa amazzi ng'ennyonta emuluma nga mutuufu ennyonta emuluma ne bw'aba yakamala kunywa ng'awulira alina okwaka kati nga olaba abantu abanywa sigala awulira nga yanywedde dda eminwe 3 naye nga yagala yongereko emirala nga 6 si yabaanywa waba waliwo omwoyo ogumutuddemu ogwo gwe guba gunywa gwe guleetera okwaka kuli ya addiction si buli muntu yenna akera n'anywa enjaga nti ye ajagala oginywa ye talina appetite gwe teri ntiza mu bintu byonna byonna byoyinza kuyiwa n'oyo ate kunywa njaga kuba ate era waliwo abakanywa naye nga ddagala okitegedde era nagwonana waliwo abakanywa nga anywa ddagala kakati njagala mbabuulire ogwo oguntu nagukolanga nenguteeka mu nsuwa omwo naye nga buli muntu yenna azze ewaka nga ne bwajja alina ekizibu nemuwa ku mazzi ago bwaganywa ng'awona ate ecupa eya liita emu agitunda nga wansi w'emitwalo 5 kudda waggulu ecupa egi emu mitwalo 5 mitwalo 10 ecupa ey'emmeka eyo eya liita emu n'ekitundu eno gye mbadde ate katonzijukiza waliwo be twawulidde abatunda ebyuma tujja tugende mu maaso kuboogerako katono kakati amazzi ago nga ngatunda naye lwaki mu biseera si ku biseera kati ecupa emwene ogitunda otya emitwalo 5 nawulidde be ab'ebyuma akakoma akatunda mmeka akatunda emitwalo 2 5 kinana kati mbutuufu ng'otunda akakoma 2 gumu kitundu bakatunda gumu kitundu kubanga nze nabuguza abantu kyokka naye nno ali ku YouTube okwo nakyo kankikoneko katono abantu mwenna abatulaba abalokole bw'olaba nga omuntu akuguza essaawa waliwo omuntu atunda amasaawa n'abagamba nti amasaawa ago gagoba amasannyalaze mu mubiri simanya gagoba biki mu mubiri gagoba emizimu gagoba emyoyo gy'ekizikiza njagala babuulira sitaani yanoonya obujulizi sitaani yanoonya obujulizi ayagala obeereko bwe bujulizi bwakakasa nti gwe olina ekyange kuba omufumbo bamulabira ku mpeta aba alina obujulizi kati ne sitaani bw'oba toli mufumbo ayagala kuteekeko obujulizi obukakasa nti oli buki oliwo era wagattibwa
kakati ezo essaawa ze babaguza essaawa obukomo bunnekelesi obwomubulago biki byonna nga bakusaba ssente ate nga n'abikuguza yennyini akugamba nti waba agenda kufuna amaanyi amala kugenda ku mazzi wajja amaanyi amala kusobola kukakkana ku mazzi n'afuna amaanyi naye nga nammwe mukimanyi nti sitaani obwakabaka bwe buli wansi w'ennyanja anti profeti oliyo profeti ate gwe toli profeti oli profeti wa geyeena bw'oli profeti wa geyeena baleme kubabba okuza okutuuka awo tokulidde ku kikomo obaddewo ebbanga ddene tokulidde ku ssaawa ya golodi mbu ya mitwalo 8 kambabuulireko Yesu Kristo ogoba emizimu gye yagobanga gyonna teyalina ssaawa yadde akakomo era saabimulabako nabyo ne mu bye boogera mu Bayibuli teyalina yadde akakomo yadde essaawa gye yayambalanga n'agoba emizimu kitegeeza nti bakuteereddewo ekintu ekyokusinza ekibumbe Abaleevi 26 Bayibuli egamba temuvunamiranga ebibumbe n'amayinja gennyini amawoole temugakolanga ogasinzanga temuvunamiranga ebibumbe n'ebifaananyi byonna ebyekolebwa n'emikono gy'abantu Abaleevi 26 bakoze mu baana kakati abantu bababba naye ng'oli mulokole emizimu gikufuukidde emizimu gy'osaba gy'oyita nakino kankitereeze gwe omulokole atulaba nga essala zo zonna oli mu kwokya mizimu era ng'ogimanyi n'amannya nkutumiddeko nnyo Mukama akumpeera omukisa kubanga Kristo bw'aba nga yajja okununula ensi eyabula ng'ate gwe mu ssala zo zonna mizimu gye gisingamu ne bamalayika ba Katonda tebakola ki ensonga lwaki ojja kugyokya n'enkeera gidde kubanga gy'omanyi era gy'oyogerako kati Katonda omulamu tasobola kusaba ng'ate asaba mizimu ti njo ky'omuzimu gwa Kawuula njo ky'omuzimu gwa Bamweyana njo ky'omuzimu gwa Nambaga njo ky'omuzimu bweguti kati bw'otuukidde okwogera ku ebyo obadde manyi osooka gyokya then n'osaba kati Yesu yayokya emeka ng'ayogera bw'atyo nze mbuuza gwe Jeremaya kakati tambabuulireko omuntu asaba nga bw'oyokya emizimu ogenda kufundikira nga emizimu okyagiina ate nga tegikuvuddeeko ogenda kusaba emyaka gyonna ng'emizimu ogenda kusaba emyaka gyonna nga ne buli gw'osabira ayingira mu mizimu kubanga gyokka gy'omanyi Bayibuli egamba nti kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu kati bwe buba nga obwakabaka bwa Katonda bwe bulina okujja bugobewo egyo emyoyo kati ate gwe gy'oyita mizimu ekifo ky'okuyita oli ajja akole ki gw'agyeyokeza ekyo kikyamu bw'oba osaba Katonda kyayagala tukole tusabire abantu bannaffe abali mu mbeera embi tusabire abasibe abali mu makomera tusabire abo abantu abalwadde abali mu malwaliro n'okubakyalira tubakole ki mbadde manyi okugimanya nti guno muzimu gwa gundi kikuyambako okubeera nga essaala osaba nga kyoyokya nekyoyogerako oli direct okimanyi sitaani bw'oba omutegedde akimanya nti omutegedde era ne weewala amakubo ge naye buli lw'obanga mu bulamu bwo ky'ositula kyekyo ky'omanyi ky'ojja olaba kubanga ky'oyogerako ekyo ky'omanyi tosobola kugera ku kyotakola ki kyotamanyi kati ekyo ky'omanyi kyekijja kyeyoza n'obeera ng'okyogerako kati gy'okoma okukyogerako munnange emizimu gimanyi emizimu nze gyanzanyangako paati ezimu kanzibabuulire nagugobanga wano ne gudda wano nyenzirawo ne gudda wano nga nze manyi ngugobye era nalinga sikolagananga najjo sometimes nga mpulira gyantama naye ng'olugugoba wano ne gudda wano kati ng'ate wano olaba nga watuufu bwe gudda wano gukyusa kalakita endala kuba wali wagutegedde nti sitaani kati oli nkingo ne bagamba mbu ye ayagala nnyo simanya nga bwolaba Nawolovu mbu atamutambuliranga Nawolovu kakati Nawolovu akyusa kala simanya oba luyimba naye Nawolovu akyusa kala kati oli bwagamba nti njagala nnyo abaana balwagadde wempulira simanya oba luyimba kakati oli bw'akyogerako bw'atyo ye aba alina gwe yalaba akyusa kala afaanana bw'atyo kati gyenyina emizimu gyenjijja mbakola ki gyenjambalaga nti bwe guba wano gubadde gweyisa nga obeera weeyayamula kasita gumanya nti ogutegedde nga gukyusa katigole ng'oyagala okumanya ebiriko tambula
tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 5 5 oba noti 7 9 Yoshtech Services empowered by innovation. Guleeta njala kati guleeta nga otandika enjala ebeera ekuluma babeera babuli kigambo ng'osimagira naye ng'era gwe gumu kati bw'ogumanya nti ogutegedde guli awo nga gukyuka nga gudda mu musumba kati nga laba musumba asibye akaviiri we kati nga naawe ogenda okakola ki okatumya naye nga kiri kyonna ojja okivaamu ojja ogutegeera buli wotegeera n'obuuka nga gukulindira awalala so tukole tutya kati awo olina okuba nga okusaba tuba tulina kukola tutya awo oba olina kuyita bwakabaka bwa Katonda okutuula munda mu ggwe kubanga Kristo bw'ajja n'atuula munda mu ggwe buli kimu kyonna kiba kirina ofuluma ekitali kya bwa Katonda tekisobola kubeera mu ggwe ali mu Kristo buli lw'ogamba Mukama Katonda obwakabaka bwo bujje kitaffe essala ya kitaffe ali mu ggulu eri Matayo 6:9 paka ku 14 essaala eyo nzito kubanga eyita ekitiibwa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda okusobola okutula mu bulamu bwo nga ggwe kubanga bw'ogamba nti byoyagala bikolebwe mu nze nga bwe bikolebwa gy'oli mu ggulu kitegeeza ebyensi tebigenda kubaamu kati Mukama agenda atandika okula nga bw'oba omuyise nti jangu atandika okugamba nti Sami luno olugendo lutambule bw'oti Sami yambala bw'oti Sami njagala okole bw'oti njagala okole bw'oti muwala wange njagala okole bw'oti kino ky'obadde okola TikTok obadde ogirina mu simu yo kati gisangulemu gijjeemu kubanga kituufu ebeerako ebyama by'obwakabaka bwa Katonda bangi babusalamu ne babuteekayo naye ate buli woscrollinga waliwo omwoyo gukwata omuntu ali scrollinga TikTok tasobola koma kulekeraawo ku scrollinga pozi nga data aweddeko nekwatirawo kati kiri bwe kitobwe kijja kikola ki olina okwekanga nga ssaawa omazeewo essaawa kasita otegeera nti Kristo ali munda mu nze mulimu ebintu byotagenda kukola mulimu ebintu byotagenda kulaba mulimu ebintu byogenda okwewala era obiveeko ogambe nti aa kino nedda kino nedda kino nedda kubanga ogenda kubanga munda mu ggwe oyina akubuulira nti kino ate nga naawe okakasa nti yeye kubanga jjukira buli weewala omuze ogumu oguvaako oba gwa bwenzi saanya aleeta omuze omulala kituufu kirina oba nga wakivaako era tokikola naye nga ate waliwo ekirala kyokola ki kyokola yali mwenzi naye obwenzi takyabukola naye maama toba yayigiddewo okunywa akenge okitegedde kati ate era n'omwenge bw'oguvaako nogera sijja kunywa mwenge naye kanywa kasigala kaale okitegedde obasanga bayomba abanywa omwenge bantama ate era ow'omwenge ekisu kye bawo ow'omwenge ali kasiga weebale nnyo kama otuwa ekisa n'omwoyo gwotuluŋŋamba osanga ali ku njaga abanywa bamuyita fege abanywa sigala batutama nina nakuwunyirira kyokka ali kayaga kati ate ennaku zino bagikyusizzaamu era abajinya batekako akabaani kati tewunya tokamanyi nange batekako akabaani tekako akabaani era enjaga tobawulira tosobola kulya niba bajinywera awo nyumba tosobola kuwulira mwali bamazeeko pulaani bakakuma babuyita oba buki bwoba bulinga bwawudi akateka nakakolezaako ekibiriiti nakuma omuti mwali ati mamazeeko emirembe gwe buli wowulira nga akantu ako kawunya manya waliwo akolezezza kati ebintu ebyo biraba byonna bijja twogerako sitaani akuggyako kino n'omuwangula ku kino najja wano n'owangula wano najja wano ekisooka mu byonna Kristo ayagala tuziba amakubo agayitamu emyoyo gino kubanga mbabuulira amazima gayidde emyoyo mingi
Nemyo teguli mwoyo tegala nti guli mwoyo gumu naye gulina parts nyingi mwe guzanyira duplicates nyingi kubanga mulimu era n'olaba abantu abali bazanya firimu nga olaba omuntu omu naye ng'alimu abantu nga 8 baali bagezaako okulaga kategole ya setaani bwetambula lwakuba abantu abasinga balaba firimu ezo ne batazifunamu byakuyiga naye firimu ezo nzeegendereza nnyo ebyokuyiga bibaamu n'olaba ng'omuntu avuddemu omulala n'avaamu omulala sitaani aba agezaako okubalaga kyekiro ekyanawolovu kye nayogeddeko ye yeekyusa kkala bw'oba wano nga osobola okugenda awantu nga basaba nga bayimba ennyimba n'owulira ddala nga mutuufu kristo waali naye nga taliiwo nga bw'obeera nawo owulira ddala nti kristo akola ki waali naye ng'ekizikiza ekijjudde wali tosobola nakukimu nga kiyitirivu naye ng'ate basinza baki balungi niwe buza nogaa naye mukama njagala onkuumire wano era onkuumirewo mpaka naye nga gwakisaba naye nga mukukisaba tomanyi kikyokola ki oli wakyamu kale tulina Jeremiah atugeza kweyongerayo tuli awo abikoze byonna afunye ensuwa baagala muwa mukyala tukyatambulira ddala banenjala mugoberere nnyo we tuli otegeere obujulizi bwe tubwongeddeyo ne we tusomeseza bireme babuzaabuza mwenna mbaagala nnyo abakakkamu okutuula ne muwuliriza tumirako nnyo leero ntumira abo bokka ak'ensusso abatuula ne bamalayo program video n'ogimalayo because buli wotamalayo video weesanga nga ebimu byokomenting oba ebimu byagala okumanya twabyogeddeko mu video naye olwokuba tewagimazeeyo tewafunye bubaka obwo nkiddamu bwe tujja wano okusomesa tuba tetuzze kusanyusa buli omu infact tuba tetuzze kusanyusa abantu tulabirawo ng'olumu bye tusomesezza bikoledde abantu mu linnya lya kristo naye weba bikunyizizza temanya nti gwe asinga obyetaaga because ojja kwesanga maybe nga tukoonye nnyo ku byokola oba byoli nkittaanya Jeremiah si musumba si pasita ate si musamize so si musawo mwabampeereza message n'okunkubira nga muŋŋamba nnina ekizibu kyange enjagala onnyambeko kino tewali musawo ko waliwo omukulu eyanoonya ka audio sakakuwetsa nakakuwuliza ng'ali mu kuŋŋamba nti ayagala muyingize mu Illuminati ndowooza waawulira nga mwogera ku bintu bino yalowooza mwe mwabizanyiramu yajja bituukiriza ayagala ssente bannaaye tasobola importance y'okuleeta abantu bano n'aleka byonna byakola eyo nange nendeka tuula wano ne tubaako bye twogera amidst all challenges kukulaga nti sitaani talina kalungi konna. Sitaani alinganga nyizo munyo alinganga wale peke ze twamiranga edda ezibaako akawoomerera era ngo tuba tujimira batugamba nga teekayo mirema baayitanga kikwinini naye nga akakoomerera ako ekaggwako muganda wa ekaawa kyekinawolovu kyennyini. So saagala muntu gwandaba olimbibwe ne abaana abatume bantu kuba bana abatume bakulaga bali mu bulamu bulungi bavuga amamotoka amalungi ebyabwe byanguwa naye tomanyi bye bayitamu mu kisenge nga bali bokka bakaaba. Nina gwendaba nga tennaku zino olaba alina buli kimu naye aggwawo bwe kiri enaayongera keneka oga ki ekitawaanya omwana ono Setaani. So twetereeze ekyo nkijjeewo. Ekirala tewali muntu yenna agenda kututiisatiisa tulekerawo okwogera amazima. Oba omanyi nti toyagala linnya lyo lyogerweko bibi tobikola.
naye nkubuulira luliba olunaku olwo abo b'okola nabo ebibi ebyo bagenda kukyuka. Era nja kuba ntudde wano ku Unique Media akasimu kavuge nti Sami njagala kuwa bujulizi. Mu bujulizi bwo obujulizi bwe bajja okumpoya nkubidde mujja kubaamu erinnya lyo lwansonga mwabikola bameka? Mwabikola babiri. So wobeera nga toyagala kwogera kati emisingudde ebibi byewale. Nabagamba luli mu vidiyo yasembayo nti wookolera ebibi ebyo Katonda waakola ki? Abaakulaba waatudde. So kituufu ekyo. Wootategeera Jeremiah byayogera si musango kubeera owa siniya 1 tasobola kutegeera bya siniya 6. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.